Nkwaniriza nze Nanteza Juliet okutuusako alipoota y'embeera y'obudde. Obudde busibidde ddala nga bwakinyika ggobe mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi nga n'enkuba ekyagenda maaso okufudemba mu bitundu ebitaliimu. Gwe wenna aliranye emikutu egitwala amazzi tukusaba oleme kusuulamu bisaaniko okwewala amazzi okwanjaala. Yo alipoota ey'enkuba eraga nga Tororo yafunye enkuba eyawereza ddala millimeters 45 n'obutundutundu 9. Lira neba n'enkuba eyawezezza millimeters 4 n'obutundutundu 5 nga kino nno kyavudde ku mukubo gw'enkuba okuba nga gwongedde okusaasaanira masekkati ga Ssemazinga Africa omwo nno nga mwotwalidde n'eggwanga lyaffe. Ku makya tusuubira okera n'akasana okwaka ate nga bwe kakubaakubamu mu bitundu ebisinga obungi okuggyako Kasese, Masekkati ssaako n'ebyo ebiri ku lubalama lw'ennyanja Nalubaale nga yo tusuubirayo enkuba. Olw'eggulo ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi tubisuubira okuba n'enkuba era nga enkuba eno tugisuubira okubaamu n'okubwatuka okw'eggulu nga n'olw'embeera eyo ebbugumu mu bukiikakkono ssaako ne mu buvanjuba tulisuubira okubeera ku degrees 29. Kampala ssaako ne Milano ebbugumu tulisuubira okubeera ku degrees 26 ku 27. Olwo ne mu nsozi ez'e Kabale ebbugumu tulisuubira okubeera ku degrees 23. Ebibuga ebirala okusukka Uganda, Mombasa ssaako ne mu New York tusuubirayo enkuba. Olwo ate yo mu Dubai akasana tukasuubira okwaka ate nga bwe kakubaakubamu. Paris ssaako ne mu London tusuubirayo ekiddedde nga n'obunyogovu bukyaliyo bungi ddala. Ebyo bye tusobodde okufunira okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku by'embeera y'obudde. Beera bulungi.